abalungi be basinga obungi ababi. Dream TV, Impact FM, gye tusinziira okujja gye muli okubaako bitubagamba mu programu yaffe eno ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex. Wali okuttaanya n'okutwanjuliriza ku nsonga zonna ze tubeera tumutuusizzaako mu maaso ge. Ffe tuyige kubanga akyaliwo okutuyigiriza era n'okutusomesa. Mwami mukulu, ku mutendera gw'obukulembeze, obukulembeze mu maka, obukulembeze mu masomero, obukulembeze mu bwa president, parliament, ministers bonna, bakalidinaali bonna abalina obukulembeze obuli temporary nti bukyuka essaawa eddako. Ddi lwe yandigambye nti bannaaye kante. Obukulembeze ekyamutwalayo kiwedde. Ekyakutwalayo kiwedde. Ate bw'atakimanya nti alina okuta. Nga kyo kimugamba akite. Kyo kyennyini kyalina okuta kiyinza omugamba nti nta. Bw'aba tayize nti yessaawa nte. Ekintu ekyakututte mu nju y'omuntu kiki? Kiwedde. Genda, fuluma. Ensonga ekoleesa ewedde nti ye. Naye ate bw'osigala. Nze ne ntuuka okuga nti ate wange ndiira. Okyadde ekimala. Awo oba oleese ekizibu. Watumwa ki? Watumwa ki? Katonda yakutuma kukola ki? Kugenda mu nsiko onunule obululu obwabbibwa. Eyo level ya mukulembeze. Kiwedde. Egenda. Naye ate obululu bwennyini bwe butandika okuga nti kakati ate nta. Ntuuse we neegazaanyiza. Sintuuse we neegazaanyiza. Ekyo kimala omulimu gwe kati nta. Ate era again n'otabuta. So, mu Luzungu kiri to learn to let go. Don't wait to let go tell you to let go. Onfunyi? Plan to let go. Don't wait to let go tell you to let go. Okitegedde? Yiga okuta. Tolinda tekunna kugamba nti nta. Muyikiyige. Kakati kiki ekikutawaanya okulya emmere netuuka okuga nti wange ndeka kiddako okusesema. Kyolya bwe kitandika okuba nga ate kyekikuwa amagezi, lumonde gwolya n'atandika okuba nga yakuwa amagezi nti wayi tondya kati lekeraawo kusi nga lumonde yagamba gwolya gwe tolaba nga obaako ebizibu bingi. Oba otuusa awazibu lumonde nga yakutaasa ate kakati ekinaddako mu lubuto omwo. Kakati byolya bwe biba nga bitandise ate okuwa amagezi, then there's a very big problem. Yiga okuta ng'okuta tekunna kugamba nti nta. Mu mbeera yonna. Yiga okulya ng'okulya tekunna kugamba nti lekeraawo okundya. Bw'onookituusa eyo okulya n'okubona nti lekeraawo okundya, kujja kwesalira amagezi kufubutukire buli we kwagala. Akati biri bye babaddeko lulimbu transitional program teriyo. Omuntu bw'otamanya nti natumwa kino, katugambe gwe tolina bantu bo tebakutumako mu dduuka. Kati butuuka mu dduuka waliwo obwana obusiru bakatumya essukaali, ate bukatuuka mu dduuka ne kasangamu TV nekalaba TV nekaloba mpozi iri mama waka alinda ssukaali n'omugenyi azze kunywa caayi naye kano kusaawe amagezi gaako gagenzedde ku ki?
kagenda okujjukira kalina okutwala sukaali keerabidde ekyakatumizza sukaali era bwe kamufuna kaddeyo wa awaka kiwedde omuntu bw'omanya ekyakutumwa oba ekyakuleeta bwe kiggwa genda ewammwe dde ewammwe bw'ojja wano nonga nti Alex nzize kulabako bw'ondabako bw'oti genda kiwedde ekyakuleese si kyo ozze kundabako anti okulabako kw'Abaganda kulala nze siri kw'Abaganda oba kw'Abakyoli oba kw'Abalango ndi kukulabwako kasita ofuna omukisa n'ondabako oba oli mukyoli oba oli mulango nze tebinkwatako ogambye oze kundabako ndabye nti ye out ekyakuleese kikoze eki kiwedde ate toninda nze kulabula nti owayi nkooyi ondabyeko ekimala oyagala kati kubalabaana oze kubalabaana na mmere okitegeera nkugambirawo genda kakati naye yajja yenna yatumwani otumiddwani okusobola okumanya nti awo nina okuba nga ntadde omulimu gwali gwakola ku ki kakati oyo muntu muyinza okugamba kakati nga omuyinza okugamba nti Museveni aluddeko biki naye ng'omusajja yendooza akimanyi nti ekyamutumwa tannakimala bw'aba yakimala n'asigalawo nze ali ku buzibu abajaasi babasindika ku missoni ez'enjawulo baba tebannabagamba nti kyekyo abajaasi babasindika ku missoni ez'enjawulo ne babagamba mission gye bagenda to accomplish bwetaggwa tebavaayo mutusonyiwe tukwate essimu zino nga mutulaba kubanga ezimu ziba za mutawaananyi yesebo ekintu kino ekya let go okuta tetukuna kugamba nti nta kiri very divine nti plani yo eriki naye ate ne wabawo kiri nti plani ya Katonda gy'oli eriki abantu abasinga tukolera ku plani yaffe ezaffe nokera ku makyano nga ngenda kola bwenti kiri beba basaba Mukama ggulawo enzigi gyoba Mukama alina enzigi ze yasiba yazisiba ddi omwami omu yagambye yetasaba Mukama mpa nkanfulume mbuno baana bange bawe muwogo omwana wange nga musabira muwogo wa Katonda ayina buli kimu edda n'ekirala muwogo osaba waaki oyinza okusaba ekikyo already muwogo waali Katonda yamukuwadde ate omusabira ki ni bannange kiringanga kiri kyekugambye ebweru nega nti oli agamba abaana be nti bannange sente zonna zenina ziizo nzibawadde ttaka liiri omwana we n'amubuuza nti muzeeyi ate ogambye otuwadde ssente ate otuwadde ettaka kati oyo mwana alina amagezi Katonda yakuwadde muwogo n'akuwa ensigo emusimba kakati ate gweoli awo osaba muwogo Katonda omusuubira kukola ki kirimu eno perspective papa tekirimu perspective anti wulira nti talina sente zigula muwogo talina nannimiro eyina muwogo kati agamba Katonda nti bwenfuluma at least nfune zigula muwogo lwaki talina sente zigula muwogo kubanga kakati mwe musaasira abantu tusaasira abantu oba tusaasira Katonda bamasiikini sente gwe tobawa omuwazaaki agenda zikozesaaki anyinyonyodde kyagenda zikozesa kwega ndi musiru nsanga omuntu ng'akoze bw'ati omukono nze ntekemu sente zange kakati bannange abantu abamu tulina ebizibu kati nze muwagenda zikozesa kyambuulidde kakati noddaawo abantu nagamba mutolina kisa kakati nkole ntya bannange navudde kambaze sente zange bulungi kakati zanga omuntu kazi mulema akize bw'ati omukono talina nakyaŋŋambye kakati nze muwe sente zange agenda zikola muki bwazinywamu walaki ate Katonda n'amumbuuza takubuulidde tambuulidde kyagenda kola ataddewo omukono bw'ati
kati ate nange omusiru nenteekamu naye bannange mwegendereze nnyo eddogo lino lingi omasikini kiki takugambye kati gwovuddiika ng'ogenze gaba sente. So pulaani zaffe zibe za njawulo ddala oba tusobola ozaawulira ddala ku za Katonda. Kakati omutawaana gw'omugwagwa amanya pulaani ye, tamanya pulaani ya Katonda gy'ali ye mugwagwa. Yalinda eddoboozi lya Let Go mugamba nti let me be ndeka. Yalya lumonde paka lumonde lwamugamba nti wayirekera okundya okkuse. Nsensega nze omanye kinsesa kwegamba kwe kubeeramu obuvuyo bwabo baani emimonde egyo baani abisaagala emimonde egyo nga gye gikugamba nti mondeke. Nze ndya emmere paka lumonde lwaŋŋamba nti lekeraawo okundya ndi musiru niba nange nawe kirowooziiko watyanga lumonde azikusagamba nti lekeraawo okundya okuse. Gamba ekyo sikisobola. Pulaani yo Katonda gy'oli eriki era eyo bw'oba ogirina etuula mu pulaani zo oba pulaani zo zituula mu pulaani. Bwe biba bituulaganamu ne bijyamu bulungi ne bituula ne bikwatagana ng'engatto gy'onoyambala n'ekutuuka. Mukama yeebazibwe, genda n'obuwanguzi ojja kuba muwanguzi. Nga pulaani yo etuula mu pulaani ya Katonda gy'oli. Pulaani ya Katonda gye tuli abasinga n'abasumba tebagimanyi. Omusumba alina ekkanisa namba naye nga tamanyi pulaani ya Katonda gy'ali, naye nga ye omusumba alina pulaani ye era etambula, naye nga pulaani ya Katonda gy'ali eriki. Awo oyo yasobola yekka okumanya nti kakati emimonde njiridde nzikuse ngenzi kandi egumu kandi ekitundu n'ekitundu sijja nakulya ebiri kubanga lwokyo tuyita diminishing returns. Oli esatu ogwokusatu oba tomala budde. Kati ne mu politics mulimu diminishing returns. Nti oluddeko nnyo myaka 15 gino emirala gyonna kati ziba diminishing returns nga temukyali makulu. Gy'oli ne boofuga nga is just diminishing returns kakati. Ne bw'okola ki nga tebikyayamba. Katugambe bw'olya capati 3 ey'okuna eba tekyakugasa. Naye olw'okuba olina omululu n'oyagalira nayo ogipakire ogirye. Oyinza okuba nga weeralikirira ate enkya nti oyinza obutalya capati ziyinza obutabaawo enkya. Olidde kati n'oyagala zonna ozirye ekiro ekyo. Kyowange simanye enkya we kinaaba. Ekivaamu ng'olubuto olukuluma diminishing returns. Olubuto nga luga nti gundi bino tuwandibadde tobirya. Waba ecapati emu yandibadde etumala. Olubuto nga lutandika okubwatuka pa. Olidde beebu. Naye nga kanaaluzaala. Kanaaluzaala mu wabutamanya di lota. Olya kyenkana. Ate nga nakyo kigambye nti nta. Era n'otawuliriza. Nosanga omuntu ng'ali embizi. Olusaniya. Ab'embizi nno bakugamba baleke. Nedda kale enkoko. Olusaniya lw'enkoko. N'olyo olusaniya lw'enkoko ebisambi 4. Ekimu. Tekikumala. Olusaniya lwaki baba balukola nga lusaniya? Era balukolera abo abatamanyi we bakoma. Kubanga bano abakozi ba ssente bamanyi nti abagwagwa bajja kujja. Tamanyi teyeepimira. Tattanga agera, tategeera kyekitegeeza. Tattanga abwagera. Asse emmere lusaniya lulamba. Nyenda sawa na kwegererako emumala. Ali ebifi. Avaawo atuuyanye. Yenna ekiro n'abangiraga factory yeebase. Efuuwa omukka, efuluuta, buli kimu. Masanyalaze gavaako gaddako. Yeebase. Enkya n'azuukuka n'agenda abeera member of parliament. Mu mbeera yonna gye tuwangaalira tutandikire twagamba nti tutandikira waka. Waka, mu masomero, ku mirimu, mu bakulembeze abatutwala ab'amadiini n'abaki. Tumanyire ddala ddi kyagambye lwota n'ogamba nti bannaaye wano olugendo lwange we lukomye nammwe. Naye nga kanaaluzala tannajja ku kajjampuni kubalagala mu bbwa. Let go kugamba nti let me go. Ndeka.
Don't let go tell you to let go. Kubanga essaawa zino abasinga obungi balinda embeera eyo n'ebijja. Ng'okutate kunna kugamba nti nta. Period. Naffe abateekako abo amaanyi nti bate tumanye nti waliyo pulaani ya Katonda. Weebale nnyo. Kati omusajja ayinza okuba nga Katonda kye yamutuma tannakimala. Ayinza okuba nga Katonda yamutuma kwavuwaza oba bakyoli oba baganda nga tannakimala. Kati gwe ng'omugamba aveeko ng'ate pulaani ya Katonda gy'aliko. Ayinza okuba nga yamugamba Katonda yamutuma. Kati Katonda ayinza okuba nga atumye Kyagulanyi. Pulaani ya Katonda eri Kyagulanyi eri ki? Tewali agimanya okuleka ye ne Katonda. Weebale nnyo. Kati naye ate ye pulaani ye eyinza okuba nga yakuggyako Museveni. Naye pulaani ye etuula mu pulaani ya Katonda. Awo kye tutamanyi kuba ye agitugamba yagala kuggyako nakyemalira. Ate alina n'otubuulira nti pulaani ya Katonda gy'ali gye tuli ki? Alina otubbira ku bibuuzo. Alina otubuulira nti pulaani ya Katonda gy'ali eriye eri ki gye tuli ffe. Kubanga tetukolera ku pulaani ya Katonda ng'ekoma ku Kyagulanyi yekka. Awo tuba twejjeemu. Awo tuba tubimulekera agende ne Katonda. Okitegeera? Bw'aba ayagala otuteekamu tulina okumanya pulaani ye ki? Pulaani ya Katonda gy'ali ye ki? Pulaani eyo kyetegeeza eriffe. Nakyo n'akitubuulira. So si kutubuulira bubuzi nti Mukama ngambye kino. Bw'aba akigambye ggwe wekka. Tumanyirawo nti kigasa ffenna. Kiyinza okuba nga akigambye ggwe wekka. Yagamba Musa jjamu engatto. You are standing on holy ground. Kati ffenna tugende nga tujjamu engatto. Musa yekka yazijjamu. Ku ssaawa eyo obuvunaanyizibwa bwa Musa Katonda yamugamba jjamu engatto. You are standing on ki? Ku holy ground. Naye kati tekitegeeza nti ffenna tugende kati nga tujjamu engatto. Nti tuli ku holy ground. Kyagulanyi atwagaza ki? Katonda atwagaza ki ng'ayise mu Kyagulanyi? Katonda atwagaza ki ng'ayise mu Museveni? Pulaani ya Katonda ng'ayise mu Museveni eriffe eri ki? Ebyo tulina okubuuza nga tetunnalonda. Naye abagwagwa bali awo tetulabangako pulezidenti mulala. Buuza ebyo. Baffe. Bamaawo. Pulaani ya Katonda eri Maawo eri ki? Ate pulaani ya Maawo ne Katonda eri ki gyendi nze Alex Mukulu? Atali mukyoli oba mulango nga Maawo kyali. Atali mugagga oba biki byonna ebyo byonna. Atali member wa parliament biki byonna byonna. Pulaani ye nkwatirako wa. Kubanga njagala pulaani ye ebeere lined together nange byenzikiririzaamu kubanga nzikiririza ne mu Katonda. Njagala vertical eri straight. Nti Maawo ali wano. Neera neeyongerayo wa? Eri Katonda. Museveni ali wano anyongera wa? Eri Katonda. So si Museveni kuba wano nga nyongera mu kufa. Oba Kyagulanyi nga nyongera mu kufa. Kakati ebyo byonna batutula okubyetegereza. Tulondaani. Ebyo byonna bye mutabyetegereze. Temujja kubeera nga mulusobola okubaawo nti wajja kubaawo enkyukakyuka eri peaceful. Do you ask those questions? Nti who do we really want to lead us? What kind of person? Abana biki? Nosanga abantu abakulembera mu parliament balina abakazi bana. Ate gwe n'ogamba nti ate kaakati abo batuufu. Kati oyinza okuwuliriza oyo. Ajja abuulirire ggwe. Ate si musiraamu. Bw'aba omusiraamu kale. Anywa amalwa, anywa omwenge. Ekiraawe mula. Yefudde ebbere. Tubamanyi. Ekiro balala. Emisana balala. Naye ddala tubamanyidde ddala. Neera ne twewunza. Ne tubalekayo. Ani majangwa. Ani musiru ku ffenna. Owulidde? Ne tubalekayo. Naye ng'abasajja tubamanyi banyi ba whisky. Bakwanyi b'abakazi. Kwegamba fe abeemanyi. Eyo tetugendayo. Lwaki? Neemanyi ndi mukwanyi w'abakazi. Neemanyi ndi munywi.
nemanyi ndi wa mululu nemanyi ndi mubbi ekintwala mu parliament kiki lwaki sibeire eno nengamba mukama nti gunsinze gunsingidde ddala nensigala eno naye ngende mu maaso g'abantu omugandi gwegayidde tonteeka mu bantu abo okitegeera ndeke eno gyendi naye ekikulu abo ne bamala ne bagendayo ate ffe ne tubawagira nnyo abo omusajja omumanyi alina abakazi 6 kyokka omusuubira okuteesa ku tteeka mu parliament erikwatagana ku family okuwasa abakazi asukka mu kati guyinza okubeeramu abo abantu fe abamu tetwagala kubeeramu ebyo no kinabanga botunde kati omuntu ayinza okulowooza nti weepanka okwagala okubeera waggulu niba naye ng'okwagala okubeera waggulu w'emmesi toba nti oli mugezi nnyo oba nti obwepanka kakati singa emmesi ejja wano nenninya wano mu ntebe nga njagala okutoloka ku mmesi mba musiru mba neepanka kitegeerekese anti nyinza okubireeta byonna kati bwe ntabuka mbireeta labayo bwe nninya wano waggulu ng'omusota guzze nga guli wano wansi mba neepanka nga nninye wano nguwone mba neepanka bwebale nnyo kakati bwe ngamba nti mba neetaasa bwe mbeera waggulu wakavuyo mba neetaasa nze mbere ne babeesigye ba Museveni bamaawo bakyagulanyi ngamba agazaaki mbere ne bapasita bano abazibu bakoserwa dda naye abo bapasita beekuba ebintu mbw ate ono ali ebisiaga ono tabiri ono abikola ojamu pasita Serwadda lwaki lwansonga ddala taliimu oba lwakuba nti mukwano sina mukwano gwange kyokka Serwadda menta w'abantu bangi abadde menta w'abantu bangi ne bali bapasita bajagamba nabo babadde bamenta bangi ekyo ensonga kinkuyingiddemu mangu nnyo kati amagezi go kakati ate tugenda okufuna omutawaana omulala okunnyonnyola menta kyeki bajjakimanya kubanga katuyinza kumala ga claiming mbu nange mbadde menta no you don't just claim it bali mu mentalist tebajja kuvaayo bagamba ya mentalist so sigwa ajja okujjoga menti owaye nze ndi menta kati nze njogera ku Serwadda si yagambe nti menta nze ngambye nti oyo menta so tondetamu ate balala ate tomanyi ekigambo menta kyekitegeeza nze nenkugamba kibuzo kyange badde ddala nti menta tokimanyi kyekitegeeza tokimanyi. That's okay. It's not okay. It is. Ate kitya. Lwaki nga kingambe mu Luganda mbenga sikimanyi. Nze nkuzaala. Okiraba lwaki okingamba mu Luzungu ate nonkakasa nti sikimanyi. Lwaki ngikozesanga guli akingambye mu Luzungu. Nze ndi simu. Gwe lwaki okingamba mu Luzungu kingambe mu Luganda nkuganye nti sikitegedde. Menta mu Luganda kitegeeza omukuza. Tuseka abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Labayo tuli ku Dream TV ndine mwalimu Alex mu programu eyo yennyini aba Impact FM nabo babeerako nga batuwuliriza. Kankinyonyole ekintu kino. Omukuza okukuza omuntu n'okukumukulaakulanya byanjawulo. Bapasita abamu bakulaakulanya bantu nti enkya tojja kuba kyekimu ojja kulinnya ebbaati enkya Katonda agenda kuwa ssente right okwo kukulaakulanya bakkiriza nga nze bonna kukola enjala n'enviiri n'enkukulira n'engoyi ne byonna kukulaakulanya olwo okukuza menta mu context ya pastor akutwala mu ggulu akukuza mu mwoyo kugenda wa mu ggulu ye mentor spiritual mentor yenjawulo eje nkugamba kakati bana aba developing abantu be baba wakana ak'okungulu abasumba abo enkya tojja kuba kyekimu enkya bajja kulaba bagambe nti gwe si ye gwe baali balaba akusiiga akazigo tokula oguba bebo banno boogambye ababeeyita mbuki benkugambye ono mujjamu si ye kanyinza okujjayo n'abalala ba mentors spiritual mentors abakuza abantu so saabakulaakulanya abantu mu byensi omusumba ayinza okulaakulanya abantu mu byensi naye nga tabakuzizza
kugenda wa muggulu webale kitegeerekesa awo twawulira abasumba akuza oba akulaakulanya mu byensi byombi biyinza okwetaagisa olumu naye bwe bakugamba olondeko kimu otwala ki nze nonda nkuza okusinga nkulaakulanya kakati bano ab'ebyobufuzi bali mu tukulaakulanya tebali mu tukuza ng'abantu tubeere ba citizens ab'obuvunaanyizibwa ab'empisa abaagalana abali patient abakozi ebyo bye tulina okukula mu kakati eggwanga lino nga nammwe in fact kyemugamba nti ebintu bitandikira mu maka kubanga mu maka mwokuzibwa mu maka tebakulaakulanyizaamu bakuza bukuza mu maka mwokuzibwa kati bwe mugamba nti problem etandikira waka kitegeeza nti tuddemu okukuza abantu so si okubakulaakulanya politics yabireeta wano World Health Bank United Nations byonna bali mu kutukulaakulanya leeta privatization leeta kiri leeta ekyo kyonna naye ng'abantu bo si bakulu tebakuze gavumenti ennungi ekuza abantu abo be bakola ebyokukulaakulana nga bakulu bakuze naye tosooka nakukulaakulanya kintu nze ompa ettaala eno nga simanyi nagikozesa mba olw'okuba olina okumpa amasannyalaze naye nga nze simanyi kozesa ttaala eyo sirina na ngeri gye ngifumbirako owulidde ne mu busiru bwange nyinza ogiyiwako amazzi kubanga siri trained bulungi so ekyo nze kye ŋŋamba nti ekyo nakyo tukyawule bano abantu bonna baagala otufuga nkugambye katonda tatunoonyaamu kukulaakulana nti akuwa okutu ate gwe oli akulimbe mbu earingi yeraga nti oli okulaakulanye kakati owumule okutuukwo oseemu earingi mbu kati okulaakulanye Shamimu Nantongo kati muntu wa bbeeyi takulaakulanye akuze so tolindako wa bbeeyi nyo earingi zayambala muzirabazo owulidde okitegeera enviri akaviiri kakola okalabye akulaakulanye naye nga mu bukulu bw'ensonga mwana muto naye ngeno waggulu avuga haliya kati ssebo avuga haliya naye bw'omubuuza nti 2 yabulako 3 byakuna n'ekimu ekyokuna ogatteko 8 akiddamu n'ebikolokomba mu luzungu ogenda omubuuza ekyokulowooza tasobola nakiddamu naye ng'aba yakulaakulana omwana ali wano yajja wano ayambadde bulungi nnyo ne mubuuza nti 3 byakuna obimanyi nti byebiki ebisatu byakuna byebiki ye nakuddamu nti ekimu ekyokuna kyo kimanyi nti ate ekimu eky'ekkumi nti nkimanyi akati nenga nti akati ono obuzibu bweki n'omutandikirawo oyo waliwo akulema abalungi atosobola kumulemwa olidde olinawe wamutaasataasa leka nkubuulire abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi n'ebikolwa ebirungi gyebiri era bikolebwa ekyo sikirinaako nakabuuza ekigendererwa kya puroguramu eno kukibajjukiza nti yes ebibi gye bali ate tetubabuusa maaso mwebali muffe era bakola emirimu gyabwe naye tukole ebigenda maaso nga birungi tusobole okwebbulula nti naffe gye tuli mwami mukulu ataanyizza era n'alambulula ku nsonga ey'okugaa nti bannaye kati nkitadde bw'oba headmaster n'ogaa bannaye wano bwenkomye tunaalabagana neweeyongerayo n'okola retirement ng'eri bulungi ng'eri clean naye ate bw'olinda lumondo okugamba nti ndekeraawo okundya bibeera bibizzeemu buli omu amanye ddi lwaleeti nga tugo before let go nga tennagamba nti go tewali atakimanyi olwadde batanakimanya oli bwakutuma kati omuntu bw'aba teyatumwa nga talina yamutuma forget oyo asaana kuttibwa kati ononye eki
kati gwe omuntu bwayingira wano kati netubuuza ani akutumye oyagala ki katalina tetukuba mukobe tukuba mukobe yes alina okumanya ekimuleese bwajja wano n'atatubulira kimuleese ate ne tumwaniriza ffe bulungi nnyo ne tumutuuza n'omutuuza tetumanyi na lwaki azze ne tumuwa n'ebyokulya byaffe ffe tuba abasiru ffe tuba abagwagwa kati bwajjayo emundu awo n'abakuba mwenna tuba tususse ne mbusiro okitegeera tubaagala nnyo abalabi aba Dream TV abawuliriza ba Impact FM buli kadde ke muwaayo ne mutulaba kubanga comments ku social media handles zaffe zonna muzizza ne mutubuulira nti mwalabye era ne musiima mwami mukulu tubeebaza okubeerako buli kadde okubanga mumuwuliriza katusuubire nga kyabasomesezza kijja kukyusaamu mu mbeera zaffe za bulijjo tubaagala nnyo mbeere bulungi mweraba